tuyina omukulu owekitiibwa yali mukama wange eno Bwakabaka bwa Buganda Kitibwa Mathias Mpuuga Nsamba omubaka Parliament Nyendo Mukungwe aliko bingi ebimwetooloddeko era ajja kuba binnyonnyola nawe nja kufuna omukisa okubuuza kyemubuuza munzikirize ababuuzeeko tutandike. Ssebo Kamisona sawuza kutuliza ssebo. Mwami Meddie Nsereko n'abatuuliza ku radio yannyinimu naddala abantu ba Buganda ne bannayuganda mwenna nzikiriza ndeke kukola nkuba tibaza kyayo namuse ku bannanyendo Mukungwe bannabuddu okuvaawo Matanga Njumaga eyo yonna Bugabira gye yeetooloola okubagamba nti mbalamusiza nnyo mwebale kakaalukana bannakibuga wakati mu Ntabwe mu Nyendo awo wonna abakakaalukanyi ab'ebyenfuna ebyobufuzi mwenna mwebale kuwuliriza mwebale kubaayo mwebale kufaayo mwebale kugumiikiriza bye tuyitamu ate mwebale kwewaayo okulwanirira eggwanga lyaffe bulijjo. Nsanyuse nnyo okubeera wano Meddie. Oyo wekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba wetwogerera kati nga Commissioner mu Parliament yali yakulira oluyi oluvuganya oluwawula government lweta leader of opposition. Honorable Mpuuga Nsamba amaaso mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu Uganda wetwogerera gali ku kibiina ky'olimu kya National Unity Platform ng'era galimu ebitawumya Nakawululu mulimu okusika omuguwa. Ebiwandiiko byayisiŋŋanye wiiki eno ku mitimbagano ekimu kyalabise ku mukutu gw'ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa Principal Kyagulanyi President Kyagulanyi tekyabaddeko mukono nga kikusaba olekulire nga kigamba nti weetabye mu kulya babuyise bulyake Ssaako n'enguzi. Wayanukudde naawe n'ekiwandiiko nakyo naawe neweyanukula ng'olaga nti ssente ezoogerwako wazifuna mu mateeka ng'obuyinza obukuweebwa olukiiko olufuzi olwa Parliament bwerambika. Wagambye nti era ensasula eyo yeekennenyezebwa obukiiko bwa Parliament obukwatibwa ku nsonga eyo. Oga nti ebigenda mu maaso bakunyigiriza. Tulina okunyigirizwa mu kibiina ekyo era nga kigambibwa nti n'ebyobufuzi bingi waliwo abagulirirwa okulaba nti bakusaanyaawo erinnya lyo. Wawulikiseeko ng'ogamba nti togenda kulemesebwa kakundi k'abatono akatalina bigendera bisukka ku maka gaabwe ebyobufuzi nga tebabirengera wala. Eggwanga lyagala kumanya bintu bingi. Weewaze nga bw'otogenda kulekeraawo kubuuza bibuuzo bikwata ku kibiina kyo ng'oyagala obwerufu mu mbeera eyo. Lwaki ogamba nti ensa mu byobufuzi bya Uganda era kyetaaga okulaba nti ensi ekomawo mu byobufuzi? Ekirala gwe ne President Kyagulanyi muyina emiziro mweddira buli mwayina omuziro Kyagulanyi wa Mbugo gwe oli wa Ngabi wadde mwenna muli babiso temubirya ebintu byalibadde by'omu kisenge ate mubireeta mutya mu lujjudde. Mwina mukama waffe mwalize wakatikkiro nti watulina butakkaanya bonna naye mwe muli ku mitimbagano mwe muli ku bino kwanza Kyagulanyi mumanyi bulungi Mpuuga mumanyi era mumanyi kye musobola okukola. Lwaki temwatandise mutyo Mpuuga? Nze nakati nedda era ndi mukafeewo yakunoonya President Kyagulanyi nti we kino kiki watulowooza nti Mbuga mwalize wano nemuga nti kino CPM Charles Peter Mayiga kino kikirisa obuzibu tutabaganye. Lwaki mwalitadde ekibuzo kiri ekisoose nekino ekyokubiri sooka kino ekyokubiri. Mpuuga gwe mumanyi kituufu Meddie ensonga zizze wano nnyingi nnyo ku radio eno n'emikutu emirala bukyantandika buvunaanyizibwa buno oyinza okwewuunya nti eno eyafulumya akasolya kavaako essubi katonya oba kuliko akatulidde ku kisaabo nga muyima. Okusooka kwa byonna ndi memba wa NUP omujjuvu. Bwe twali tutandika ekibiina kino waliwo n'abagamba nti
twakiyingira mu buyingizi twakitandika kubanga tukyaliwo era tuba tukitandika abamu twava mu DP waliwo abava mu NRM abalala bava mu FDC abalala mu UPC n'abatabeerangako mu kibiina naye nga ffenna tulina kimu ekitugatta tulina okukolawo ebyobufuzi ebyenjawulo nga kitegeeza nti buli muntu aleze ku bwannakyemalira ku bwannantagambwako kufuga bbi kufubitizi kunge etumaamidde ebyobufuzi emyaka gino gyonna egy'obukulu bwange ennono eyo erina okukyusibwa tuwe eggwanga essuubi nti waliwo bannayuganda waliwo omulembe ogwagala okukola ebyobufuzi ebyenjawulo ennono eyo oyinza ogiyiga obukulu oba ogikuliramu oba ogitendekebwamu kakati nze ne bannange bwe twatandika ekibiina twalina ebirooto era ebirooto bye tukyabikkirizaamu ebyokuzimba Uganda empya n'okuwa bannayuganda okuddamu okuloota ntusobola okuzimba eggwanga eriwa buli muntu omwaganya etalawo buli muntu omukisa okweyagalira mu ggwanga lye okwogera kyawulira nti asobola okukyogerako mu mateeka okubuuza kyalina okubuuza n'aweebwa answers ate n'okuba nga asobola okuteeka ku nninga bamukulembera ne bamunnyonnyola ensonga lwaki basazeewo bye bakola oba bye balemereddde okukola waki bye balemeredde n'olwekyo okuddamu ekibuzo kyekyokubiri obutengerera ndowooza twabaddewo omukisa nsonga zino okukwatibwa mu ngeri yakitali ekikulu wabaddewo embeera ey'ekibuguumirize obuteefumiitiriza oyinza n'okugamba nti n'ekiruyi ekitali kya lukale era singa obuuza ku muntu yenna omukulembeze mu NUP ku nkiiko enkulu eziri mu NUP omuli olukiiko olwa NEC olukiiko olwa executive wendi deputy president olukiiko olwa parliamentary caucus tiwaliwo baatudde kwogera ku nsonga zino era singa zaasobola okutambula in fact tulina ne disciplinary committee olukiiko olukwasa empisa singa wabeerawo munnakibiina afulumye mu misittale mu miwambiro ekibiina mwe kitambulira bw'ofulumamu enkiiko ezo zonna weeziri naye ekyokusaalirwa ndowooza obudde bwadde buyise nga waliwo ebirina okutuukibwako mu bwangu nezitaweebwa mukisa oba oli awo laddu yadde eyinza okukuba ekibiina n'olwekyo wabaddewo obwangu obwenkanidde awo era ekyo kintu kyonna ekikwatibwa mu ngeri bwetyo kifaanana bwe kiti oyinza okwewuunya Meddie nti statement bwefuluma mu kibiina kyantwalidde essaawa 24 okugiddamu golooza nti data yabadde ambuze kompyuta gye sirina oba simu naye bwe kyafuluma yali nalowooza nti kisoboka okuba nga kyafuluma wakati mu kiwuggwe na mu butanwa waliwo ajja okuvaayo agambe nti bannange yabadde ensobi tuzzeeyo mu nnyumba yaffe nti bannange mutusaasire waliwo eyewambiriza okuba nanga ebuzanyisa essimu n'abaako byagattagatta n'abiweereza eri ensi oba eri awo nga bwe tulina ennono y'abantu ababeera ku mitimbagano abeeyita babuloga kuba nti kyaleeddwako mukono nti bayinza okkiwaayiriza buloga nti yakikoze n'olwekyo si kya kibiina era nemmalawo nempisaawo essaawa 24 okutuusa lwe nalabye ate omukulembeze wange ng'ekiwandiika akigobereza ebigambo ebikawanga omususa nenga nti nabadde ndowooza nti tukyali ku ebyo naye kakimyanku ye mugabe
Nendowooza nti eggwanga lyetaaga okutangaaza kwe kufulumya ekiwandiiko kye kinafulumiza olw'eggulo okuwa bannayuganda ebintu bibiri. Ekisooka okubannyonnyola mu lulimi olusinga okuba olwangu lwe nakozesezza, ate n'okulagawo enjawulo enkwata y'ensonga. Mu lulimi olusinga obwangu lwe njogerako nabannyonnyodde eby'amateeka ebitono nene mbagamba n'ebyo ebyobufuzi ebisobola okugendera ku by'amateeka. Ekisooka ne nnyonnyola ensi nti pulezidenti yayita olukiiko olw'abantu ab'enjawulo bannakibiina ba memba, si lukiiko oluli mu mitendera gy'ekibiina, naye nga bw'onoogamba nti abakozi ba CBS Meddie abayise, n'ayitayo news anchor, n'ayita n'ayera, n'ayita ne engineer, n'ayita ki nti bana twogereko ku nsonga eno, ne mugyogeramukko n'ogibannyonnyola naga nti bwetyo byagenze tukiwulidde, tukigimatidde bulungi ne tugiwulidde, katulabe ekiddako. Muga nti kale ekyavuddemu kyekyo ekyafulumye nga kikankanya ensi. Kakati ekyo bw'okiwulira nyina obuvunaanyizibwa eri abantu ba mirundi mingi. Ekisooka nyina obuvunaanyizibwa bukulu eri famire yange, kuba famire yange yensiga mu nsi muno. Bwe siina famire mba kitengejja. Y'ensonga lwaki Meddie ewalala simanyi ne wano e Buganda bwe weesimba mu bantu bonna ne bwe osaba bwakalinda luzi bakubuuza ani akuzaala. Ekyo kikulu kitegeeza nti omuntu abantu baagala okumujja ku kikolo bamutuuse ku mutwe. Nyina obuvunaanyizibwa eri famire, nyina obuvunaanyizibwa eri ekibiina, nyina obuvunaanyizibwa eri obwakabaka obwandera, nyina obuvunaanyizibwa eri eggwanga erya Uganda. Naye n'institutions endala ezikitwala nti zitadde ettoffaali ku kubeerawo kwange n'obuvunaanyizibwa obumpeerebwa. Bwe nzira e Buddu nyina obuvunaanyizibwa eri Nnyendo Mukungwe, nyina obuvunaanyizibwa eri Masaka City, ate ne Pookino kalya Masaka. Naye bwambuuza ekibuuzo nziramu nengamba ndowooza abantu baffe abo bonna benjogeddeko mu mitendera egyo bayinza okweyo ne balowooza nti ddala nyina omusango omuloope gwe nazzizza. Ne nfulumya ekiwandiiko ne nnambika bino. Ekisooka nti siri mulyake era sirina nsimbi ya wa muso gye nali mpuutanyiza. Corruption, kuwuutanya, nti bakuwadde ssente zikozese kino n'okolamu ekirala. Tekibeerangawo, sikikolangako, kubanga si bwendi si bwenfaanana. Nentegeeza eggwanga mu kiwandiiko ekyo Meddie, era CBS yakoze bulungi yakiwadde interpretation ne kanfunze nti ekisooka olukiko lwa commission olwatuula lwasalawo ensonga eyo mu mateeka, kubanga lwe lwokka olina obuvunaanyizibwa okusalawo ku nsako, ku kuwummula, ku mbeera y'abakozi n'ababaka abaaliwo n'abaliwo. Ekyokubiri nti olukiiko olwo era olwasalawo ensonga eyo lwateesa ku nsonga nnyingi. Olwa parliament oba NUP? Olwa commission, njogera commission erabirira ababaka. Olukiiko olwo nandibadde abatambuza ensonga eyo ku mitimbagano bajjayo akantu katono, era bw'otunuulira peegi kwe bakajja bajjayo peegi emu ne bagenda ku y'okutaano ne bagenda ku y'ekkumi. Bw'obabuuza nti peegi eziri wakati awo mu bwesimbu bwammwe ziriwa ezirambika bani abaaliwo, ensonga bwe yatuuka kyasalibwawo kitya, bekikwatako baasigala mu lukiiko oba baavaamu. Ekyokubiri baasalawo nti ekwatibwa etyo oluvannyuma ebyo tebabikuggirayo. Naye olw'okuba nti ekigendeerwa si kyekyo ne basalawo okuggyayo ekyo. Naye nalambise nti olukiiko lwa commission mu mateeka, kubanga commission eteekebwawo ssemateeka. Ssemateeka n'agiwa obuyinza okugenda okuteekawo ennono mwetambulira era bwekola. Ssemateeka era n'ayempawalinga mu tteeka eddala bayita Administration of Parliament Act, etteeka erifuga parliament, era ne lyongera obuyinza commission okubaako byekola mu kulabirira abakulembeze abaliwo abalijja. Era bw'eba erabirira abakulembeze abo erabirira basipiika n'omumyuka we. Mu ssemateeka omulambikiddwamu abakulembeze ab'enjawulo
omuli president, vice president, ssaabaminisita, speaker, deputy speaker, leader of opposition. Office zonna ze njogeddeko ezigenda mu ssemateeka olw'okuba nti ebyobufuzi byaffe byafubitizi bwe tubali tugenda mu multi-party mu 2-5 office ya leader of opposition tebaagiwa kuwummula, tebaagirambika engeri gyewummuzibwamu era abakikola otegeera waali basinzidde opposition balabanga ababamalako emirembe oba bafa bakole ki bafe, so tewummuzibwanga. Commission eno bwetula negamba nti kino tekyakolebwa mu mateeka mu ssemateeka naye commission eweebwa obuyinza kweyerabirira ababaka okukijjulula nga tutandika ne leader of opposition aliwo era mu minutes singa ozisoma bagamba nti tujja kusaba okukyusa etteeka lyonna lirondoole n'abaasooka ababaddewo emabega mu nkola y'emu naye ffe tukole ekyo ekiri mu buyinza bwaffe ku ssaawa eno tetulina buyinza budde mabega naye tulina obuyinza obukola kubaliwo ku ssaawa eno. Era bwe twali mu lukiiko olwo nabuuza ebibuuzo bingi ne mbabuuza nti twogera naye omu ku bannaffe yagoba mu commission honorable Zaake oyo munaamukola mutya nti ensonga ze zinaggwa mu kooti era ensonga ze zijja kukolebwako kooti nga bwene ebeekoze eki esazeewo. Ekyokubiri ne nnambika nti gratuity honoraria oyinza okiyita ekintu kyonna si kipya mu paalamenti okuggyako ng'era oli alina ekigendererwa kyakusiga bukyayi nange buli mubaka wa paalamenti bukyanyingira mu paalamenti ey'e10 ey'omwenda buli mwezi gw'omukaaga gwe kusembyayo omwaka gw'ebyensimbi era aweebwa gratuity akasiimo ako si musaala era si allowance era tekaggyibwako musolo bwe bityo bye bitambula bwe buyinza bwa commission obwo era ne president wange ng'ali mu paalamenti byonna yabiyitamu era abimanyi. Commission y'emu era yeyisa ekiteeso n'egamba nti ababaka buli omu tugenda muwa ssente ez'emmotoka eba tekoze ensobi eba tegabye enguzi era ye paalamenti commission y'emu yegamba nti president Kyagulanyi bwe yajjira mu paalamenti yajja mu by election nga bajjayo kantinti yaweebwa emmotoka naye tebagamba nti constituency twagiwa situgenda kuwa honorable Kyagulanyi naye n'aweebwa ekyali nguzi gemaanyi ga commission eyo mu kulabirira ababaka baayo. Ebyo nga njagala ensi ebitegeere nti obuli bwakola ekyo newobanga olowooza nti bandirinzeeko bw'oba okyogera mu mutima mulungi tokikola kusiga bukyayi na kusiiga muntu nziro oyisewo ebyamangu era toweeyambisambira nti bannange abantu baavu nnyo eyali nguzi. Ani atamanyi bwavu buli mu ggwanga muno? Obwavu bubeera mu ggwanga bw'oba wa Mpuuga honoraria oba gratuity oneefuuka enguzi. Ndowooza kinavudde ŋŋamba nti ebyamateeka bitegeerebwe ate byawulibwe ku by'obufuzi ekyo kyekyamateeka. Nekyokubiri Meddie bw'obanga ozudde omuli w'enguzi osobola okukwata omuzindaalo n'ogamba nti ffe tumugambye akolebwa ati tumusonyiwe. Osobola okusonyiwa omuli w'enguzi Meddie ng'otudde awo ku muzindaalo omuli w'enguzi bamutwalawa era bw'oba n'omuli w'enguzi n'otamutwala mu kkooti kumuvunaana muba mukkaanyiza mu babeera bali banguzi ebeera connivance. So n'olwekyo ekyo kyoyogeddeko ng'ontandikwa kwabadde kusalira kwa maanyi nti singa wabaddewo obudde obumala ensonga zino zantegerekese mu bulambukufu bwazo mu mateeka era simanyi ani yamisiriidinze pulezidenti wange okufulumya ekiwandiiko ekyo ate nga bamwetodde abamu baasoma ku mateeka oba bagasoma kuyita buyisi bibuuzo ekyo kyesimanyi kubanga oyinza okunenya omukulembeze n'osobola kutandikira ku bamwetoolodde bwebabanga amateeka bagamanyi babadde bakola byabufuzi nga babikolera ku nze badde bayisaawo ki essaawa ne zitawo 24 temunnabagamba president nti eyo yabadde ensobi. Mwami Meddie bwe mbeera mu bukulembeze bwe mbadde lope buli lunaku mbadde ensalawo ensonga esukka 10 neera nga kisoboka nti ensonga 10 zensazeewo ensonga 5 nsazeewo mu bukyamu era bwe nayitanga bwe nabanga nkoze ensobi nga ngaba nange nti nasazeewo bubi tukole tutya ne bw'oba olowooza nti okwo kwali kulamula ku bukyamu
kuba kuwanika muntu kalabba ne oba olowooza nti mu mateeka kituufu naye twandikikoze differently twandikikoze mu ngeri ya njawulo ekyo kiyisa olukuŋŋaana lw'amawulire n'ogamba nti oyo mubbi oyo muli wanguzi ebintu bisatu ebyobulabe mwami Nsereko era ebitta omuntu mutya nnyo emmundu kubanga emmundu etta ekyokubiri muzindaalo nagwo gulinganga mmundu ekyokusatu ntebe ebintu ebyo buli bw'obanga obirina olina emmundu olina omuzindaalo n'entebe n'otabikwata bulungi osobola okwesanga nga okoze oba oyogedde oba olamudde mu ngeri ey'ebitege yensonga lwaki omulamuzi abalamuzi tubakwata n'obwegendereza kubanga balina entebe mwe batuula sobola okuwanika kalabba Meddie osoma ebyafaayo mu nsi yonna olabye abantu bangi bawanika kalabba naye ne batabawanikirawo bagenda okuyita ebbanga nti oyo bamusibira emyaka 4 naye bagenza okukizuula nga n'omuntu gwe bagamba nti yatta gyali mu kyalo ali mu kulima binyoobwa ye ali mu kusola ali mu nnimiro asola binyoobwa bye so obulamuzi ng'oli mu ntebe bukwatibwa n'obwegendereza. Eddakiika ziri 30 ezakayita ku ssaawa 4 eddoboozi ly'owulira Honorable Mpuuga Nsamba yayina ensonga za ttaanya ekyamangu ennyo. Mpuuga sente ziwa zitwala commission esalawo bweti sente ng'ezo tezibeerawo nti za buliwo eteekawo emitende ekisooka balisagala kunnyonnyola nedda sente zo wazifuna sente nzirinze tonazifuna nzirinze era kooti eno mbadde enize first installment tonafuna oyagala kumperekera kunkuweeko nawe oli mukulekereko sente tonazifuna sebo ninze installment yange esooka kubanga nagwanira okuweebwa akasiima ako Meddie ekiweebwa omuntu akasiimo ng'ali ku level nga gye mbaddeko ekisooka bw'obeera lopu kiki ekirala ky'osobola okukola nti onnyuka n'ogenda mu kaduuka ako n'otunda nti ogenda n'ojja ebiwakatirwa mu mmwanyizo omulimu ogufaana bwe gutyo kye baba giweesa akasiimo nti buli kimu okiwaayo. Ekyokubiri bw'obeera mu ofiisi ng'eyo erimu ekitiibwa ky'abantu n'eggwanga tibaagala onnyuke ofaanane nga abadde avuga boodabooda ku luguudo lw'erungujja obenga osobola okusigazaamu ekitiibwa ekya ofiisi eyo ate osigaze n'ekitiibwa ky'eggwanga ng'okikuumiddemu. Yensonga lwaki waaliwo okusika omuguwa mu commission nga bagamba nti ba sipiika ba prime minister ba vice president akasiima akaabwe ka lubeerera bw'obeera nga gwe sekandi nga waliko sipiika owekitiibwa sekandi buli luvannyuma lwa myaka 5 bakuwa emmotoka kapyata bakuwa ensimbi ezirabirira ewaka bakuwa abakozi bakuwa abakuumi okutuusa mukama lwakunnyula nakujja mu nsi. Bw'obeera prime minister kyekimu naye nga beebuuza nti leader of opposition waakiri a one off payment neegaana obulyaza amaanyi bwa kika kyo omuntu akolera ku level eyo agikolera ku level ya prime minister. Honorable Mpuuga enjawulo yo wakati gwe ne Zaake eruwa Zaake bagana omuwa ssente bwe bagenda kuwa enjawulo eruwa ne Zaake Honorable Zaake kyenkugambye nti ekisinga abasaasanya ebiwandiiko baali benkanya bandibadde buli kimu bakijjayo okugamba nti ensonga za Honorable Zaake bwe zaatuuka zaasalawo nti ensonga zwe zinaava mu kkooti ng'esazeewo eggoye kuwaaba kweyawaaba paalamenti n'ejulira kubanga omusango guli mu appeal gye ginaggwera commission tebana kyakola erina okumuliyirira nga commission omujjuvu. So n'olwekyo y'ensonga etegereka y'amangu nnyo okutegeera mu mateeka ne mubeereza bulijjo. Kubanga ffe tulowooza nti oli mukwano nnyo gwa Anita Mongo speaker bwe kaakuwa ssente Zaake alememmuwa. Omukwano bwe guba nga guliko n'amateeka gwanguwa era kye omukwano kyekiriwa nti Anita Among mwe mumulabye mu parliament naye ate ffe tubadde naye mu FDC nga tuli mu kuzoganya. FDC mwawangalidde ebbanga eddene era nga munnaffe kiki kya bulijjo okubeera mu parliament nga muli opposition ng'atudde mu ntebe mwali naye mu kibiina mu opposition ekyo kipya
Honorable Tayibu omumyuka wa speaker yeesimbyewo ku tiketi ye FDC mu 2006 nga MP w'abavubuka wa Western Uganda. So bannaffe badda baafuula bufuuzi kala, n'olwekyo ebintu bingi babikwata mu ngeri ndala nga bw'omanyi omuntu akumanyi nandibadde muli ku njuyi za njawulo, era ekyo tosobola kukyetonda. Okimanyi Meddie nti Onabanita Among yasomesaako ku ssomero lyange lya data mine? Mukwano gwe guvudde wala nga mwana omusaala omuntu eyakusayininga ne ku cheeke gwe bakusasulira tayinza kwegana oyinza omwegaana ne mba temukkaanya tosobola mutwala nga gw'otamanyi. Bw'okola ekyo obeera mukuusa wa misana. Enjawulo eriwo nti wakati waffe buli omu okumanya munne mu addressinga nga right honorable speaker, era bwe mba musemberedde nzikakkana. Era naye bw'aba ayogera nange anjogerako nga the right honorable leader of the opposition, then nga nkyali era kati ampita honorable commissioner. Waliwo omusittale ogwawula office kubanga tewaliwo sente za parliament zisibwanga zaba mukwano. Sente za parliament zirambikibwa mateeka, era ensimbi zonna ezifuluma parliament nga za kimpatiira auditor general azikolako alipoota. Gwe bw'olisanga nga bagamba nti waliwo ensimbi ezaweebwa commissioner mu bumenyi bw'amateeka, olira ebitabo bya auditor general ejokusalawo eggoye ku nsonga ezo. N'olwekyo ekitali ekyo kyonna kiba ky'abantu kulowooza nti ku myaka gyange gye ndiko ng'omusajja omukulu osobola okugamba nti bw'osanga Meddie ng'odduka emisinde bajja kukulaba ng'oyogera naye. Era olumu ojjukira Honorable M.i.S.O bajja mu office yange nga leader of opposition, era n'enfulumya ebifaananyi nti minisita wa ssemateeka abaddeko wano mu office yange nga nze mbifulumiza. Mpuuga mulabye wuuyo azeeya ayegedde ne M.i.S.O. Bw'oba tosobola bw'obanga leader wa opposition nga baminisita ba gavumenti bajja mu office yo, giggalodde ewaka baba bamanyi toliiwo.